bulungi owa Salam TV kulamusizako era nzikiriza nti wasuze bulungi amanya ze Sempija Charles ze mwogezi w'ekitongole ekya Youth Platform Africa nyirako gwa bulunzi wa mbuzi era nga mukama atuyambi wetwogerera nga tutambulira eddala kati emyaka egisoba mu 16 nga tukolera bana Uganda nga tuli mu bulunzi buno obw'embuzi. Omanyi buli muntu abeera ko kibamumanyidde. Myaka 16 kati mbuzi muyingira nga mmeka. Kati embuzi wetwogerera wetwasembera okubalira twali mu bitwale 5. Sensasi yafeddako ya mugwa mwenda. Kati waisewo myezi meka bukyanga mukola sensasi. Kati waisewo omwaka nga mulamba kubanga tukola buli mwaka netubala. Buli mwaka oguyita netubala. Era kati nga tusuubira tugenda kubeera mu mitwalo nga 10 okusoba. Kubanga famu zaffe zonna bw'ozigatta okuva eggomba nakaseke nakasongola ne mu mambuka ga Uganda kati eyo sensasi yonna tugikola omulundi gumu era abantu abaliko ekkololo gye bwavaako nga 3 nzi nali wano nga nkunga wali wano nali wano nga nkunga wano nnyo egamba abantu abo bali bagamba tebisoboka tekiri nayo abalunzi tebaliyo kati ababisika bwe bajja ne bagamba bino byonna mwabikola ddi ne balaba ku mbuzi bulijjo manyi tugamba ojangu olabe ku mbuzi ezitowa kilo 8 mbuzi nte Jawula ku mbuzi nte abasiga bagiyitanga mbuzi nte naye nga mbuzi yennyini ebintu bisoboka kasita obanga otegedde ekituufu ekyokola ki ekyokola osobola ddala nawe okutandika mwingira emitwalo 10 kati katulina emitwalo 10 egy'embuzi era nzi ekinzikiriza nti bwe tunakulira census tujja kubanga tuyindidde emitwalo 10 n'okusoba kubanga embuzi zizaala. Omanyi nalabye ekintu ekikola ssente fo kyobalaba embuzi ewaffe tugiyita kuuma ka ssente money making factory kubanga embuzi bw'ogiraba ku makya n'ogitwala ku muddo etandikirawo okulya bw'ogijjayo n'ogikomyawo n'ebeera ng'ewummudde esigala ekola ki esigala erya ne bw'ozuukuka ekiro mu ttumbi ebeera egaaya kati yo factory buli lwegaaya ng'enefuna hips buli lwegaaya nga maso zeeyongera yekoma okugejja engendo ne wallet ekola ki ng'egejjeyo wantegedde gwe yagirunze ng'olomanya buli lwegaaya gw'olwoba oli mukola ssente so YPA we tuli era nga muli mutya emirimu gitambula gitya emirimu twebaza mukama emirimu gitambula gitya emirimu gitambulira ddala ogaye muyina faamu wa tulina faamu eggomba eri kuyiika nga mmeka si yiika tosobola kulunda ezo n'embuzi ng'oli kuyiika kati ate awo twavaawo temukyali mbyayiika temukyali mbyayiika kati eggomba wokka liko square miles 12 mpulira ssebo era abagenzeyo ku faamu beerabiddeko bino si byakwogerera bwogerezi kukyamuukiriza bw'otuukayo osobola okumanya kyobalaba nti omuntu yenna gy'ali tukugamba nti ekiseera kye kino mu kifo ky'okudda mu kulwanagana n'ettaka osanga baba avumagana ne mukulu we ne mutowe bali mu kuyaayaanira akataka akatono mubeeke ekintu kyemukola kiri productive YPA tetukoma ku bulunzi bwa mbuzi bwokka kyobalaba nti twatanula ebigere tumanya nti embuzi eno bwe tuba nga tugirunze embuzi yeetaaga omuddo ne tugamba kubanga bw'oyita ku bypass n'agitemera ebisagazi neesobola tujja kumalako kubanga ojja kubeera ng'ogiwa ebisagazi n'ebisagazi tebiriimu kinyusi kiri kyetaagisa mbuzi kukola ki kugejja kati tugamba no omuntu alina akataka akatono nawe kati osobola okusimba omuddo ne tuyingira mu pasture farming nti oli osobola kaakati okugenda n'otandika okulima omuddo gw'embuzi ate nga guliibwa n'ente ekitegeeza oliisaako embuzi bw'omala okuliisaako embuzi n'ow'ente ojja mmuguza n'ow'eŋŋamiya ojja mmuguza n'alina ekisolo ekirala ojja kukola ki kati yo nayo ebeera bizinensi kati olina akataka oko katonotono 100 ku 100 teekako omuddo osobola okuteekako alufalufa ogwo omuddo mulungi nnyo embuzi weegulya my dear etandika okubeera ng'esaka amasafu esaka omubiri kati awo n'oyongerezaako bino ebiralalala by'osobola okufuna eyo nayo projekiti eyimiridde ku bwayo okulima obulimi omuddo kati omulungi andaba ku salaamu kati ng'oli eyo olinayo ettaka lyo jangu ku YPA tukuwa ensigo zino zigenda okuyambako okusobola okubeera nga weenogera akasente kayingire ate ng'oggyeko ekyo kyobola bwe twatunuulira omuddo guno gwe tulima ne tuzuula nti ate omuddo guteekako ebimuli onfuna bulungi omuddo guteekako ebimuli kati tugamba nti ebimuli bino byo twagala tusobola biyambisa tutya nabyo okugyamu akasente
twagala okozesa ejjinja limu tukube ebinyonyi ebisukka mu 5 kati twakakubako ebyo. Muyina embuzi. Tuyina embuzi ziryaki? Zirya muddo. Ogwo nagwo ne tugulima. Kati bwe twamanya nti bwamala nti mungi nnyo guteekako n'ebimuli musobola okuguguza. Tusobola okugutunda. Kati tugamba nti kati omuddo guno engeri gye guteekako ebimuli Munnayuganda alina okubeera nga nawe afunawo ssente. Gwa bimuli. Tewuli muddo gutateekako bimuli. Teguli neokuba muti. Kale tugamba nedda ebimuli bino nabyo tubiggyemu akasente ne tuyingira obulunzi bw'enjuki. Kati enjuki zigenda muli ne zitugiramu omubisi. Omanyi bw'otunulira ate enjuki zaati zikola ekintu kya njawulo nnyo. Zino project ngenda zikutemera buli muntu asobola kugifunamu atya. Kubanga kakati omuddo ogulina teekako n'ogwo ogukwetoolodde ebibira n'ebintu ebirala. Kati teekako enjuki. Enjuki ziriko ssente. Abantu abamu babadde bamanyi mubisi gwokka nti bw'ojjamu omubisi guno ogw'enjuki kakati awo ojja kubanga osobola okutambula. Naye omulabi omulungi owa Salamu TV njagala nkubuulire toddawo na kugamba nti ssente zaabula. Ssente weeziri okujjako nga gwasizewo n'ogamba nti nze sijja kusaagala ssente njagala kuba mwavu. Naye nga gwondaba essaawa zino teekako omuddo gwo. Funa ebiwumi byo ziyite beehives ziteekeyo. Bw'oba tomanyi kusiika bifo gyangu abakugu weebali tukusomese butya bw'osobola okufuna propolis okuva mu njuki. Butya bw'osobola okufuna bee venom okuva mu njuki. Obwo obusagwa bw'enjuki. Guramu eri ku 800 wenjogerera. Guramu etya? Guramu ogitegera weyenga. Amanyi ejjiko ya sukaali ennene. Bw'ogiyiwako bw'oti nejjula kati gisaleesalemu emirundi 10. Ziba grams 10. Zibera grams 10. Buli gram eri ku 800. Eya bee venom obusagwa bw'enjuki. Kyobala buli bw'asanyalala basobola okutweka oba omukono oba ekigere oba wenna ng'osanyaladde basobola okuyingiza awali enjuki ne zikuluma. Ne zikuluma n'ovaayo ng'ozingizinge. Ogenda okuvaayo obusanyala funa bukoze butya? Science wawaggulu. Okitegeera. Kakati wali ate ne bano bannaffe bakandwa baffe baganda baffe nga amaanyi basaka masake. Funeka gura mwaka akabiveno. Ogondo gonna gwenjogerako bwotuuka ku offices zaffe. Tulina office wano ku Lubaga Road. Wetuyina amaka gafa amakulu. Ndaba wano mu nga wakabako ya kabaka. Beera nga kkirira mu katona. Wennyini awo. Tuli opposite n'ekizimbe ekiwanvu ekya Access Building. Bwotuukawo ojja kubeera ng'olaba amaka gaffe geetadde. Kizimbe kiwanvu kalina kiriko ekigambo YPN ekifaananyi ky'embuzi. Jangu ogambe nti nawulidde boogera ku bee venom njagala ku police njagala ku wax ojja kumufuna bana bakola kando n'ebirala kati eyo yonna ono kati tutandise okugaziwa kubanga bitwandise okulaba ate ebiva mu njuki ne tugamba ate kati katukirire mu bantu eno wansi. So kati omulabi waffe owa Salamu njagala kugamba bwenti akabi konna kalimu. Olina enjuki zirya omuddo ogutaddewo oli ku mbuzi kati mbuzi kiki ekira kimutunuulidde okugisikako? Embuzi ekira kye tutunuulidde ekyenjawulo ye project ey'okuna. Twagala kubeera nga tukola organic manure. Mu busa bw'embuzi n'ebirala byonna ebigivaako. Nendako kati ntwala mpola embuzi zemmanyi obulungi wano ezaffe zitali zammwe ezimanyi za YPA zirabika za njawulo. Embuzi ezaffe eyinza okufuluma obuntu bwe buti tebujja na mu ngalo zino. Anti era olabira nti obuntu butono bwe butyo kiva ne ku ndiisa. Kati YPA breed ffe twagatta ebika ebyo tulinamu Halibuwa ne Mubende ye loko. Kakali bw'otunuulira embuzi eno n'engeri gy'erimu n'engeri gy'eryamu buli ekigivaamu kikumala bumazi. Teberezaamu emitwalo nga 10 egy'embuzi nga gibadde gisimuludde obubi bwazo. Obwe tuyita emitwalo 10. Bwa bwenkanaki. So kyogolaba nti kati enteekateeka zonna bwe twali ekkololo twavaayo zironkingiddwa. Era kati ekifo bali mu kitereeza. Mu bbanga eritali ddene tujja kudda tukugambe tugenda kutongoza factory yaffe. Factory ng'ekola manure. Ng'ekola manure ali organic. Ekitegeeza nti kaakati bona bansimba greens banena bitooke ogenda kufuna ebigimusa nga abantu. Awo tulina okubeera nga tugenda bannayuganda. Kakati gw'oli eyo oyagala kubeera nga weegatta ku YPA tomanyi butya bw'osobola kutandika kubanga oluusi obudde wano tubeera na butono. Nzikiriza mbawo ku namba y'essimu. Bawe.
oyeyo njagala osooka owandiika ennamba y'essimu eno waliwo eziri awo wansi wo zizo zennyini ezennyini zoba osoma 0703 00 34 0774 31 35 51 ne 0787 bisatu 38 379 ezo ennamba z'essimu bw'ozikubako osobola ddala obulungi nnyo okumanya biki ebigenda mu maaso ate n'okumanya butya bw'osobola okubeera nga naawe weenyigira mu bulunzi buno kubanga ekikulu mu byonna si kulaba bulabi bantu batambula naye okwegatta kwabo abatambula. Omuntu asobola okugamba nti embuzi nze sigitegera kugirunda jangu tukuyigirize emisomo tugaba gya bwereere. Bannayuganda tuve mu mbeera ey'okukaaba teriiyo gavumenti egenda kujja ng'egaba ssente. Bw'obanga oli ku ssalamu ng'ogamba nange njagala kaakati akafaananyi kati funa next of kin aleeta akafaananyi ne photocopy yandagamuntu ng'omaze membership bwe mubanga muli group mwe tubeetagamu abantu basatu person twetaaga secretary twetaaga ne treasurer bonna bafune obufaananyi bafune photocopy zandagamuntu yaabwe kaakati bammemba abali mu group eyo mubalistinge bonna ne bagenda okuba ba next of kin nga ffe tubasindika kubanga kati bodi yagamba no group singa ezo tuziwe embuzi ezizitowa kubanga ku YP embuzi yaffe ya YP eri ku mitwalo 65 ate kati nawulidde zigenda kulinnya ati yekugamba nti naakabi kati kali mukulwa naye kati wakyaliwo ate omwaganya nti omuntu asobola okusasula emitwalo 6 n'afuna embuzi eno kubanga wakyaliwo ofa eri eggwako ennaku z'omwezi nga 19. So omulungi ali ku Salam TV olwaleero oli wa mukisa kubanga olabyeko ekitongole ekya Youth Platform Africa awo wennyini w'osinziira gwatulaba oba oli ku ssimu watulaba oba oli wakaawo oba oli mu ofiisi lekera gamba nti nno sente nga bya bulimi na bulunzi
kubanga akatale weekali abasinga babadde nga beeraliikirira nti kati nunde embuzi nzitundewa. Gwe lunde embuzi era bw'obanga ondaba ku Salamu TV ng'olinayo embuzi nga 10 tulinawo kaakati ayagala embuzi emitwalo 6. Gw'olina 10 ogana kibuze akigula. Kuba essimu ezo z'olaba ku screen yo essaawa eno ogambe nti Obuganda bwonna bw'olina obwo Buganda obwo tujja bugula kubanga waliwo ababwagala okugenda okugulya. Bagala embuzi meka? Bagala embuzi emitwalo 6. YPF twabawaddeyo omutwalo 1.5. Kati zenda tuli mu outsourcinga. Era bw'oba oli eyo bw'obanga toziyina ng'olinayo mukwano gwaziyina nkuwadde akatale kabwereere. Kino kikulaga ki nti embuzi ntono nnyo. Kati abamu bagenda ne badda mu bintu ebirala n'agira kino n'agira kiri yingira embuzi kubanga embuzi egenda kuleetera ssente buli myezi 6 embuzi ekola ki ezaala. Tulifena kakati yonna gy'osinzira okubeera ng'oli kwata ennamba z'essimu ezo zikubeko eza bwe bannyonnyola nina akasente kange weekati nkola ntya kira mukama. Kati awo wetutuuse factory egenda kutandika naye gw'ogenda kubeera ng'ogijjako kaki eno factory eringa keeki. Kakati njagala kutegeera omuntu ayagala okuyingira okubeerako nekyafuna wano akola atya mu factory mulaini ya factory. Mulaini ya factory kakati kyalina okukola ekisookera ddala kufuuka memba. Kufuuka memba kasafuuka memba katuba tugenda kutandika okutambulira awamu kubanga kakati tubadde nga bulijjo embuzi zaffe tuzi exportinga ne tuzitwala mu Misiri ne tuzitwala e Buturuki ne tuzitwala e China naye ng'abantu abakugamba nti embuzi 65 kyokka. Kati kitegeeza bwe tukola factory kati ate value y'embuzi egenda kola ki kulinya. Kati awo memba ng'aliisa buti onfuna bulungi kubanga bw'obeera memba ekitegeeza kaakati embuzi gy'obadde ofunako emitwalo 65 ejja kuyingira akamu ekitundu. Embuzi neekulira bbanga ki? Embuzi zammwe kwe embuzi zammwe zirabika zanjawulo. Bw'oba oyagala kutunda ku myezi 6 oba osobola okutunda kasita oba ng'ogirabiridde bulungi ekizibu kyonna kiri mu ndabirira nanzijanjaba neguba mwaka basaliddwa neguba mwaka oba tosalidwa kyokola batugamba omuntu nti jangu olwaleero oyingire mu active package eno ofune embuzi ey'olulyo kubanga abamu olina akabuzi kalinga ssekkokko tekatambula bakujerega bujerezi jangu olunde ku mbuzi z'abantu bati olabe embuzi gye bayita embuzi Uganda ziringa ssekkokko zibalunda obuzi bwabwe katunulira nga nawe kakuba n'oliirumu ne kafiirawo. Kakati kyova olaba nti tuli mu kugamba bannayuganda leka tuve mu bulimi obw'abajjajjaffe from agriculture to agribusiness. Olunde nga naye olunda kufuna ssente so si kulunda kutuukiriza by'abajjajja bye baaliko. Kati awo kijja kuyambako nti kyonna ky'okola ojja kulaba ng'osenvula kati okubeera ng'obeera ekitundu ku kampuni eno eri mu kuzimbibwa nawe weetaaga okubeera nga wepositioninga bulungi. Omukisa gujiro ye yetegese. Omuze nti embuzi ziri ku mitwalo 6. Omuntu nga talina ssente zonna zaawamu akola atya arrangement eri etyewo. Kaaka tulina enteekateeka ez'enjawulo. Bw'obanga tolinaawo ssente zaawamu osobola kaakati essaawa eno okukola booking. Booking waffe abeera wa mitwalo 5 gyokka. Emitwalo emeka? 5 gyokka. Bw'okwata emitwalo 5 kitegeeza oguddewo akawunti yo nti ze siina milioni 3.25 siina milioni 4.25 okugula enjuki oba okugula embuzi naye ate njagala okutandika kati gwoggulawo akawunti yo n'emitwalo egya Uganda emeka 5 gino gikuyambako okubeera ng'osevinga buli lunaku paka lw'omalayo sente zo n'otandika okutambula ate bw'obanga oba oliawo ogamba nti ateze ndi wabweru w'eggwanga nkoze ntya naawe era osobola okukola kintu kyekimu otya okwata emitwalo 5 n'obuukinga kati olaba olwali tukyali ku offer nti buli embuzi ey'emitwalo 65 bagijjako 5 kati osasula 6 membership ow'emitwalo 10 bagijjako 2 osasula mitwalo 8 kati ekitegeeza osobola okutandika okusasula kati oba n'obuukinga kati ogenda kuweewayo ebbanga nti newalina otunabanga tusuuse ennaku z'omwezi nga 19 kujja kusigala osasula sente zino kubanga ekigendwa kya YPA si kukujunyuuta bannayuganda naye kubuyamba buli munnayuganda andaba okusobola okubeera ng'osindiikiriza obwavu
kati kyobola banti president wa Mufuna Mpola omukulu Obed Ben yatusakira mu board n'agamba nti abantu ku ekololo baali bangi tebasobola kwewandiisa tebasobola kusasula mbuzi tubongereyo ebbanga board nekkiriza ne tupushinga paka ennaku z'omwezi nga 19 era ng'ogamba omuntu tumwagaliza kololo okusinziira ku bibalo abantu baalinga mu 7 naye bw'ogattagatta ne bana abayitira ebbali mu bituli abasinga bo bagamba abantu bawera omutwalo wali abamu abo tubesinga nnyo ku njagala kyojagala yogereko nga tonna bakuva wano abantu abamu abakula abasinga bannakampala tebalina bye balundira muganda wange naye atayagala okuyingira projekiti ey'embuzi mukwatagana mutya naye kakati bw'obanga ondaba essaawa eno nga toyina ttaka w'osobola kulundira tuyina enteekateeka ey'enjawulo gye twateekawo ku ttaka lyaffe nga bw'oliraba nti ddene eggomba wokka tuyina square miles 12 ttaka likyali ddene ne bw'otunula embuzi eziriko tetulina kye twalikozeeko so kye tugamba kyekirewa nti bw'ojja n'ogula embuzi zo n'ogamba nti nguze embuzi zange 5 nguze embuzi zange 10 ne siina ttaka limala siina bukugu bumala siina n'abakozi bamala munyambye mutya kati ffe kye tukola ffe bw'ozigula ffe tukuyambako okuzima ne jinga ati kino kintu kirudde ne bajjajjaffe bakikolanga n'otwala embuzi ze wa mulirwana oba akakokoko n'akakulundira kyetwayitanga okuwereka abaleeta basasula batya abana baleeta gwe bw'osasula embuzi zo n'omanya nti mmaze okusasula embuzi zange 5 osasudde embuzi zo 10 miliyoni zo 6 zitadde wali n'osasula membership yo emitwalo 10 oba kati essaawa eno emitwalo 8 kyekyo kyokka kye tukwetaagako okusasula abakozi okusasula ekifo okusasula insurance okumanaginga risks zonna yalwadde neefa oba yabbiddwa oba yabuze ogwo gubeera gwaffe nga YPA ffe tukuyambako okuzimanaginga ne tutambula mu nteekateeka ebeera ya myaka 3 nti emyaka 3 gino bwe giggwako oli wadde mbogamba nti natandika n'embuzi 10 ninayo embuzi zange 40 kaakati njagala kutundako bwe ziti ate njagala kusigala nga ngenda mu maaso gwali eyo nga toyina ttaka toyina woolundira jangu ffe tukuwa enteekateeka tukuyambeko kubanga mukama atuyambye n'atuwa ettaka lwaki tetukuyamba nosobola okubeera nga naawe osigadde emirimu gyo naye ng'ate ndo kasente kakola katya nga kasente kayingira kyetuleseeyo kyenyinza okwogerako tunatera okutuuka mu idi ey'ebisolo ng'ekitongole kya Youth Platform Africa abantu basala embuzi era ffe twabaagaliza ne tugamba buli musiraamu yenna ayagala okulya ku mbuzi ya YPA gwe gyonna gy'osongako tukuwadde tukwongerezaako 10%. Eyo tugisazeeko 10%. Kati gwe ku mitwalo 6 ku misalo ba ku 5 ku mitwalo 6 kwe tusaze 10%. Ogenda olye ku mbuzi nawe ogiryeko ogambe nti ddala mu butuufu nalidde embuzi ya YPA gyokka gye weetaaga mitwalo 5 ogenda olye ku mbuzi ya YPA omuli ogiwulye nogambe yes this is kubanga si buli mbuzi nti mbuzi omububa bwakona kati lya ku mbuzi n'abawoka bagambe nti daddy oba mami yatugulidde embuzi tujja jukuleetera wennyini wooli kuba ku namba z'essimu ezo obuukinge kaakati ogambe nti buluutu gye muleeta kwaba gye mugenda okuwa ku bannaffe abayisiraamu okubeera nga basala nange munteekereko ezange 5 nange muneetereko ezange 2 muteekereko eyange emu awo ffe tujja kubanga tugikutuusira ddala ku mulyango ogwo mu kikomera kyo naawe osigale nga ate ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo era okujjako ekisembayo kyenyinza okugamba bannayuganda nti bw'oba oli mu kibuga Kampala kinya na Mpindi yitako ku offices zaffe wano ku Lubaga Road kumpi nnyo tuli opposite n'ekizimbe ekya Access Building amanye enkulungo ya Kabaka kirerako katono nga dda mu town ojja kulaba ekizimbe kiriko ekigambo YPA waggulu n'ekifaananyi ky'embuzi ate ali ku Hoima Road jangu Nansana tuli emabega w'amafuta aga Prompet Fuel Station. Prompet Fuel Station. Bw'otuuka obuuza omuntu yenna gw'osanga awo nti abalunzi b'embuzi offices zaabwe ziri luddawa. Bajja kubeera nga bakusongerawo jangu tukole business. Amasimu gasinga okubeera ne makulu ge gano. Amasimu ago makulu nnyo 0703 eyo yesinga okubeera ennyangu. Ate osobola n'okusindikako WhatsApp obuteemenya kubanga oluusi zibeera bize 0703 0000 asatu munya oba 0754 0753
2465 ne 0774 313 555 mwemu. Enamba weziriawo ku screen. Ate gwa ine simu yo eyasereza ngene yange. Genda bugenzi ku mutimbagano wonna wogenze teekamu ekigambo YPA GOTS. YPA GOTS. Bajja kuleetera byonna, oli ku X, oli ku Twitter, oli ku Instagram, oli ku YouTube, oli ku Facebook, ne ku www.youthplatformafrica.com. Ojja kubeera ng'otusanga ku omanye butya bw'osobola okuyingira mu bulunzi buno obw'embuzi, mu bulimi obw'omuddo ogw'ebisolo oba mu bulunzi obw'enjuki n'osigala ng'ofuna ssente. Jjukira ffe twagamba abantu enjuki zino ffe ewaffe tuziyita mizigo. Wegulira muzigo? Muzigo gwennyini kubanga gusasulirawo ennaku z'omwezi nga 27. Bw'oteekamu olwaleero omuzinga guli ku mitwalo 845. Oluvannyuma lw'omwaka gumu omuzinga guno gutandika okuwa emitwalo 10 okumala emyaka emeka? 4. Bannayuganda lekerawo okubeera ng'obeera n'ofaafagana abapangisa bakulogera bwereere. Kati bw'oteekamu ekitegeeza miliyoni zo 4 mu emitwalo 25 oluvannyuma aka 4. Tuyanzege mwemekola nti mutambula olwaleero twagamba sibulira wano Youth Platform Africa banaffe abalunda embuzi nte gwe mbali naye olwaleero Charles Sempija Charles weewaawo kojja wange mwebali kwena ni mutambudde naffe twagaliza olunaku olulungi naye bagaye nti batandise factory egenda kukola manure mu busa bw'embuzi. Wangu embuzi balina busa bw'embuzi businga butono. Twogera ku mbuzi emitwalo 10 olwaleero. Bagenda emyaka 5 ogera kuba balina embuzi miliyoni meka? Miliyoni 10. Nolwekyo kamba sibuli wano nze twamukibi. Mubeere bulungi. Allah batukuumire ate nga mulowooza embuzi bazireese bazisaze era 10%. Kuyidi gye tugenda gula embuzi ya YPA ogirieko ogitegeere. Mubeere bulungi bano batukuumire mweraba. Eno ye Salam TV. YPA